Patrick Nkalubonga musira kino esente wa district y'Essimbabule avugana eri muhumuza ono nga naye yakulemberako district y'Essimbabule ebisanja bibiri mula James Kabuganda Mutebi Kuraishi n'atulinda Richard Nkalubonga muhumuza bakedde ku ofisa NRM lutuuse ne batandika okuweereza ebisongovu wakati kwerinda okw'amaanyi ara district y'Essimbabule Jane Francis Kagaya akizisa kubawoya baleke kuteeka byakwenda kubenki kwabula nga buteerere. Deputy Assistant at DR for the sub-county. We are going to swap with the register of Sembabule Town Council 1 to Rwemiyaga. No, I'm not happy. Why? Do you think he's here to make this is not happiness? No. My container is Coward. I've had elections so many times, but I've never seen it as a coward as big as if you have been a thief, you have found a better thief. Ona kulibi kuna mwenda Essimbabule ayira Debula alibidwa kwa mukawo nasaba sente byenkalu obutalita bunkenke mu kulonda kuno bamujawa oli Rwemiyaga bamujeba muteke obagala n'omulala gwe bajja walala bamutwala walala. You will not bring here tension and you will not bring here a caveat for Sembabule. Olwe bikwesibwa bitwalidwa mitudde ebyenjawulo era mu tawuni kansi y'Essimbabule ku kyalo Kabayola omukube esimi omwozo ntunjire ng'alina abawakisi babizisa register yali bagamba nti yabijupole era tukoze obukujjukujju ne tugibajjako n'abatuuze bano nga bwe mutulaba batuwagira tujuliza okulabika nti bwetinga bweri kiruta ekiseera nga okulonda tukugenda mu maaso kyokuluva polisi ze omulondesa Natukunda Georgia n'atandika okusoma amannya abalonzi b'emulwinza kwakulidwa okulonda obutakwasisa amateeka nga bwe gwali ekividdeko emivuyo okweyongera. Twewunyiza nnyo okuleeta ekipapula ng'ate kiriko amannya agamu ge tutategeera. lwaki eno njeru ebya NRM byonna biba bya yeru. Ye mu disitulikiti y'Erungu abalonzi tebajjumbidde nga bwe gwali mu kulonda ababaka ba paalamenti kyokka mu kubalonzi ebifo katono bya bugume ku polling station ya police zone Lwengo lw'abalonzi okutuuka ku kifo kino kusamuka ng'okulonda kwawedde dda akavuyo kano kaviiriddeko mu kwananga by'emirimu mu NRM Lwengo si mwezi gumalo okusitukiramu. Abalonzi babadde batono abantu bonna bazze nga ssaawa mukaaga ziweze kyabandi batukugambyeko ffe tuli baajenti ntugamba tetujja kusayirira amateeka teganzikiriza abalonzi batuliri nti tebasobodde kugenda kwetaba mu kulonda nga bagamba nti abantu baabwe abawangula akalulu ku mulundi guli si be balangirirwa. olw'ensonga betulonda si be balangirira iyo ku polling station ya Kanyuga Mayor Joseph Lubega bazonoona walondedde era akalulu akawanguddewo n'obululu 97 bazonoona alambisi byagenda okutandikira ku singa aweebwa omukisa kimpadde essuubi ly'amaanyi era bannalwengo mbasuubiza okukola obulungi yekiberuddewo si ku kyalo Ntuula walonde ng'afunye buli 118 ati bazonoona n'afunawo 7 wabawaddewo Katemba atali musasuli Najjemba Catherine abadde avuganya ku bifo kye Kasitalo omukyala kikirira abakyala okugoba ekipande kye ku bifo byonna nga bagamba nti takkirizibwa kulondebwa wadde okulonda ku batali mu nkalala z'abalonze. Yesimbawo mu NRM naye nga tali mu kitabo kya Yellow Book kitegeeza abatalina kisaanyizo kyonna kulondebwa mu kakiiko ka NRM konna. Twese nibenondera okutuuka nga wanga batalinaki bisaanizo bigenda kumulondera wano. Bannakibiina ky'e Masaka bakedde kwetaba mu kulonda enno y'okulonda ekujjumbiddwa ku kifo kyagenda okukwatira NRM bendera kuwa meeya Dembe Frederick Kipaapaali ayiseewo nga tavuganyiziddwa ngo neeyamye okutabulira mu bufu wa manifesito y'NRM. Bakakasa nti nteekwa ngenda kubaweereza bwe naba nkufunire obwa meeya. Ku bwa meeya bwa Nnyendo Mukungwe Nakinja Justin ayiseewo nga tavuganyiziddwa ngo nesita kwakuliteeka kumalawo kasasiro. Njagala tukole obutale abantu bafune emirimu. Iyo mu division kimanya kabonero kuvuga kubadde wakati wa Moses Mulinde mukunganya tonde nga kibigwedde nga Mulinde awangudde tikete. Teekateeka yange gye nnina yakuteekesa programu za gavumenti mu nkola. Ssentu wa NRM Masaka Rogers Bulijja asibya na NRM okutambuza obulungi akalulu atali buvuyo. Tugenda kudda gye muli nga tunoonya akalulu akawamu ak'okuwangula okulaba nga tukola ki tuwangula ebifo ebyo
bye tubali tuvuganya mu kamyufu ne bannakibiina ky'enera emiryango tebakedde kusuula kalulu eno okuvuga okumanyi kubaddwa kutu abantu bana okuli Moses Alisemanda, Fred Muhanje nga ssente bali ku kolebo akankwasa ne kulufase tukamarwa okuvuga okumanyi kubaddwa kutu abantu babiri okuli Moses Alisemanda nga ku kifo kyalondodde afunye obululu 1,183 ate Fred Muhanje nafuna obululu 10. mu kifo ekirala kya Town Council Alisemanda afunye obululu 1,105 ate Muhanje n'afuna 3. kirabika nti awangudde okufunira yino ezisukka mu 6. Semanda musajja ategeera olubalama bakulira okulonda okulangira evudde mu bifo ebibiri nga biraga nga Semanda ali waggulu. bayejenti babasimbi bavudde mu mbeera ne bagana okuteeka emikono ku foomu z'abantu abeesimbye nga bagamba nti tebamatidde na bivuddemu. bawandiise bwe bawulidde baagala